Kkooti enkulu mu Kampala etudde nate enkya ya leero okuwulira omusango oguvunanibwa bamaseeka 14 omuli Sheikh Siraj Kawoya ne Sheikh Muhammad Kamoga nga bano bavunanibwa emisango egyekuusa ku kutemula bamaseeka mu mwaka gwa 2014 omuli Sheikh Ibrahim Chirya ne Sheikh Mustafa Bahiga. Oludda oluwaabi nga lukulemberwa Ssaabawabi wa gavumenti Lino Anguzo lwanjudde omujjulizi omulala mu musango guno ng'ono ye musawo eyekebejja abavunanibwa Kinene Hakim ne Kinene Amir oluvannyuma nga bakakwatibwa. Omujjulizi ategeezezza nga we yeekebejja emitwe gyabwe n'agisanga nga miramu tteke wabula ye Kinene Hakim yalina ebisago ku mukono ogwa ddyo. Wakati mu kajojijoji w'ebibuuzo okuva ewa Makdusman Kabega akulira oludda oluwawaabirwa, omujjulizi abuuziddwa oba abantu beyeekebejja abajjukira era n'asabibwa okubasongako. Wabula mu kusonga asonze ku muntu mulala nnyo amanyiddwa nga Kamoga Yusuf. Wano Makdusman Kabega bw'ategeereza kkooti nti omujjulizi ono yandibasi ye yakola okwekebejja abavunanibwa nga n'obujulizi bwonna bwaleese butankanibwa. Omu ku bapulida babawawaabirwa Fred Mwema ategeezezza ng'omusango we gutambula akasoobo era nga bamaze dda n'okuwandiikira kkooti okugisaba eyimbula abantu baabwe bawoze nga bava wabweru. Application twagitaddeyo last week tusuubira okufuna olunaku maybe mu wiiki eno oba wiiki ejja tulabe nti kkooti ebayimbula okuva mu kkomera tuwoze nga bava bweru nga bava waka ng'abasibe abalala. Tetulaba lwaki babeera mu kkomera ng'omusango ogenda mu maaso. Oluvannyuma abavunanibwa bazziddwayo mu kkomera eruzira mu by'okwerinda eby'amaanyi okutuusa olunaku lw'enkya kkooti lw'enaddamu okutuula okuwulira omusango gwabwe. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.